z'abantu abakukunava balina kye beekoleddewo mu ggwanga lino nga tebakyekoledde bo nga bo kwekuusa for God and my stomach but nga bakikoze for God and my country. Olunaku olwaleero waddewo ebintu bingi ebigenda mu maaso, ennyimba ziyimbiddwa, abawandiisi bawandiise, but this person nakolero gwenkuleetedde is one person fenna obayiseko mu ssomero nga either wayimbako ku luyimba lwe oba wagendako mu nkoba za mbogo nga wayimbako ku luyimba lwe yawandiika, something like that. Ate nga si just mukukunavu mu Uganda wokawuka wabula musiime mu ggwanga yonna. Ndowooza I think President Museveni yabulayo okumusiima naye naye tugenda kikolako, ndowooza engeri gye tugenda mu kivu naye tumusabe atusiime, tulaba ate ensonga zirina okwanga tukaki tuzikwasaganya muso tuula ntende tulokalire tugenda kuba tuwayamu mpola sisa tosobola okumanya omukulu ze muyita Honorable Paul Saka. Kituufu. Nkwaniriza nnyo taata. Sebo nsansanya kubeerako naawe. Osiibye otya eyo? Nsiibye bulungi. Amiina. Jazz nsanyuse nnyo kuba nti mbatunuulidde. Mwebale nnyo ogoberera omukutu guno ogw'amaanyi era tugenda kunyumya. Amiina. Leero tusinzidde mu studio zaffe eŋŋanzi ku kizimbe kya Prime Tower nga gye tusinzidde okuba tukola interview. Twabagamba buli kanaku tugenda kuba tukyusaamu so that temulaba kintu kimu. Tubeera nnyo mu gardens, tubeera nnyo up country mu byalo. Leero tugambye katukole ki? Katujje ku kitebe wennyini. Kituufu. Ani yandiyagadde otambuza omusiime wa Kabaka? Ng'omutuuze omulaza bulungi. Obulamu bugamba kitandikira. Obulamu bulungi, embeera nnungi, emirimu gitambula, tewabadde buzibu. Amiina. Njagala abalabi emboozi bagiwulidde nnyo naye waliwo akulabya omulundi ogusooka. Njagala tubadduseemuko speed katono nnyo mpaka wano tutandikira okuba nga tuyingira omulimu gw'okuyimba. Kwa hiyo twogere ku music, nnyimba ki z'owandiise, baani abaziyimbye, baani bo-inspirinze era lwaki otututte ku Serena? Nze Paul Saka. Paul Saka mumumanyi lwa music. Nze mpandiika nnyo ennyimba z'amasomero yadde mpandiika ennyimba ez'abantu bonna. N'ennyimba z'amasomero zino zemusinze okumanyirako kyensinga okusanyukira nange nasalawo nenkuma that consistency namba kansigaleyo nnyo nkikole nnyo. Ebintu bya Uganda n'ebyensi yonna n'ebintu byonna bulamu bwaffe obwa bulijjo biremerwako bulemerwa lw'obijjamu omulamwa lwe bakikutuuma nti oyo gundi byennyanja wuuyo ayitawo oyo ng'abitunda nyirajaga yaŋŋambye ddala bayitanga ow'empuuta. Ate singa kisonatandika nagenda kusuubula embaawo ate aba abyonoonye abo bamukubira essimu z'okubawo envala ate kati ndi mu mbaawo ekiboga kati nange consistency eyo gyenyumizamu nti ngibaddemu nga ne makati omulemedde mu kamera wano era tugiremeddemu mugenda givaamu tugenda okumera ebirevu by'envi naye mukikole g'emaanyi. Amiina. Kati nze ndi wa nnyimba era abantu bamanyi olw'ennyimba okuva emitala Maria sente bali ku ddembe boddako okuddamu okumpulira nga ndi buddo SS sente bali ku ddembe Kisoga nkwasaganya amasomero gonna mu ggwanga mbeera omu nembuna wangi kubanga ndi too big for one school. Sisobola kubeera omu ku ssomero tekibeerangawo kongesima oli kwagala obeereryayo bakwesigalize. Era nda mukama wange wa budde SS yakiŋŋambira nga tutandike nti naye nze njagala tukole emirimu naye toli wange nzekka njagala okolera abantu emirimu era abantu bamukubira essimu sebo twagala ku ssimu y'omukulu Paul Saka talina na buzibu nti essimu ye yiino ng'agibasomera era akozesa nti ab'egindi nawadde namba y'essimu genda obakolera emirimu. Abamu bamanyi okukotoggera munnange matu abakotoggezi babamu naye kyendabye ku mwami wange wa budde SS okukotoggera si kitone ki takotoggera muntu yenna wekotoggera wokka gwe wekaweka ng'omuntu gwenza okwekotoggera kugamba ekyo kimwagaddeko kubanga Jenvudde mbirabye abantu benkolera emirimu ate abamu ng'omukolera naye ng'amanyi toli yekka naye nammwe omuntu ng'olaba ate waliwo akajjajjanga mwekali ntegeza obujjanga kafuuza kantu katono ng'olaba era kabeerabeeramu naye ekyo takikoze bwentyo nengaziwanya ennyimba z'amasomero nkoze nyingi abantu bazagaddemu zikoze amannya era nze nasooka okweta ennyimba z'amasomero ne zituumibwa amannya ne zitega nti oyogera ku luyimba gundi amasomero tegabanga nayimba ziyinza kwogera ku oluyimba gundi ngaetwogera ku lwa Kenzo olwa Misaki olwa Kamiliyoni oyogera ku Kasepicha olwa Bebe Kulu Zakayo olwa Saha oyogera ku Maaso Moji emitima gy'Abaganda omulembe omutebi oyogera Lukeberwa. Kati ennyimba ezo nga nnene zenkanira ddala abantu abanene abayimba ennyimba era kyobola nti ekkwaya z'ennyimba ng'eya budde SS bweyimirira n'eyimba oluyimba omuyimbi ayaŋŋanga okudda ku seri nga bavuddeko alina kusaba Katonda kubanga baba bamaze okukuma omuliro bw'otegenza ozikiza muzikizi. Kati ennyimba zaabwe z'amaanyi nabo bennyini bantu b'amaanyi nange aziwandiika kyekimbeeza omunene. Ozze okula n'emirembe egy'enjawulo
sijja gamba muno okulidde ku mulembe gwaffe okumanya ennyo nozza okula n'emirembe egy'enjawulo kituufu tekikwamu buzibu baana bapya bayingira mu masomero kuno omulembe gwayeeyiza ennyimba zino guvuddewo naye olina okuddamu obayigiriza buto ennyimba zino ekyo nekibuzo nakyo kirungi kubanga n'okuba nti kakati nakayiiza ennyimba emyaka 33 ekyo kyokka buli myaka 10 egikonka negigwa wali obawo omulembe ogujja okuva 20 paka 2010 okuva ku 2010 okudda ku 2020 ate nga natandika 9 okutandika 9 mu gumu okuyimbisa kati awo nenzija nentuka ku 2 nentuka ku 2010 nyenze ku 2020 wonna wabadde nkyukakyuka zikasigu naye nfubye kubanga okusigala ndi relevant kubadde kufuba kuwuliriza nnyo kwegendereza nnyo abantu basobola okuleka mulembe omukadde ng'ebintu byokyakuba byebiri ebyasookerako kazi omulembe gukyuse bano abaana abameruseewo balala nga bwobiraba ne mu politics bibaawo ogenda okwaba ng'omulembe guno ogubulira ebintu biri ffe twakola tuti tebakutegera kyoyogera kubanga ebyobufuzi bikyuse ne music bwatyo bwafuuka na buli kintu bwekifuuka bwe kityo emyaka bwe gikyuka abantu abapya bameruka kati Katonda nnyambi naye n'ekitonde kyange olwokuba kiri God given kigenda kyeyubula kyokka nga bwekikyukakyuka abadde ayiya bwenti nenkyusa nenjiya bwenti abadde ayogera bwenti nenjogera bwenti ogenda okumaliriza nga nsigadde nkyali ku mulamwa nnyo era kyo kibaawo nti abayimbi boyimbisiza omwaka guno babadde balungi nnyo bafuluma ne bagenda naye tubatendekera mu madaala senior 1 2 3 4 tote botendekera mu class emu senior 4 nga yeyimba etula ebigezo negenda nosigala ngo inako daya kuzirananga n'otandika okuwa manta botendeka mangu bayige ennyimba nga si byangu kati bwe babeera mu madaala abamu bagenda ne bagenda nga basikizibwa bannaabo obanga mu class 4 senior 4 owa senior 3 ajijja nasigala nga ayi ng'omuntu wasimba ebintu nti ono lumonde waba akola ono aba akola bwati kati bwenti bwenkikola naye nenkikola n'obumanyirivu bungi nensigala nga ndi ku mulamwa essomero eriyimba nesera nga terigudde ebintu byonna nogati nye kwayo eno bano abaana tebamaliriza bwe bamaliriza nga bakomawo tebakomawo obawo abalala ate ne bana abadde obayimba nga abagenze bali bana abo abagenze baba inspiringa nnyo babawuliriza nnyo babakopako ebintu bingi onoba nga tekinanjawulo yonna enkola ya vidiyo yali eyingidde mu masomero naddala mu nnyimba ezo eno teyakosa nga gwomiya w'ennyimba tuyinza okuba omulembe gwe wayizaako ennyimba aye tolina kifaananyi nti oluyimba lwenaluyiiya olubiri luyinza okuba nga masengere bagizimbye kati masengere ne bagizimba akola vidiyo agamwe bwengeri gye mwaluyamu twagala tugende ku kibumbe ky'abengabi ekiri ku Kabaka Njagala kino tekina ngeri gye kikosezaamu nga gwe omuyiiya waazo tekina ngeri kinkosezera nga baga nti emirembe gigenda gikyuka ate nze ngigoberera embeera bwekyuka bwenkyuka okukwata vidiyo bukuze kitwongedde bwongezi vibe kitwongeddemu amaanyi kuba ennyimba zetwayimbanga luli abantu bayimbanga ennyimba abaana baffe kwayeveyo speech nde muyimbe abazadde baffe tusanyusa obbalaba mutuule entende nenakiwuno naye najja nenaki navaayo kati embeera eyo byabanga byakuyimbirawo ne bizikirirawo kati bwe natandika ne music ono ali thematic alina themes alina emiramwa amaloboozi gawooma muteeketeeke bulungi netukiza nti music ono bulungi bumususse naffe tugende tukwate ennyimba mu vidiyo kuba zo ennyimba ate zijja okubeerawo kitegeeza wa inspiring aba vidiyo okujja eno nnyo era nze nakubira omwami eyakwata vidiyo mu budde obwomwami Robinson Jingo yatukwata vidiyo ezasooka ddala emitima gy'Abaganda gyatereera gwe wamma n'abagereko mulungi ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo nyimbye bulungi kankoma awo ennyini kwa bajja obutajja na kukivu kyaffe kiggwera kati mwami Robinson bwe yatukwata ne image vision ye netugenda maso tukwata video DCR netukwata tukwata ne companies ezenjawulo era enyimba za DSS bogenda ku YouTube zisangayo n'amasomero amalage enkoledde okuzikwata mu video kituyambye buyambi kitongedde bwongezi maanyi kitutute maso tutabira loko international ebyaba musomero byakusaagasaaga mbagiragiramu obujizijizi kyaddala okay ekiragiro ekinjagala twogereko y'ensonga y'okuwandiika oli musajja muwandiisi ate bw'oyimbyemu n'empuyanga n'eggono oliyinamu tuddeyo kemabega katono nnyo okuwandiika kuno wakusoma wayogedde ku God given wakusoma
talanta otane wesanga nawe ebigambo bijja mu mutwego oba oliawo oyina gwe wakoppako ng'ennaku zokwenda kusanga olimba lwaguli ng'oli yaliwozezzaamu kyali kiki ekikyo kakati ekintu ekyange ekisinga obuzito mu nze kyekyo kiri god given akatono ennyo kakusomako music namusomako nsobola okuwandiika era muba mpandiika music olimba ndiwandiika naye lubeerako solo faze zaalo do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do ti la so bibeerako nga mpandiika ebibazo lwendisoma nendijjukira bulungi kati ate ekyobuzaale ekindimu kyekisinga obungi nti kyekyo kyemulaba ekitagwawo byosomye bisobola okukuggwako naye katonda kyakuwadde tekiggwawo bayibuli kivuga nti ekitone ky'omuntu kimuseguliza ekimutuuza n'abantu abakulu ekitone kirina amaanyi mayitirivu kirina amaanyi tetugalaba ne bino byemukola bino bw'oba ng'okola bukozi kuteeka kamera n'okwata bukwasi emabega bw'oba olewo ka talenti k'ekintu kino tulaba obutawooma bwakyo naye waliwo ekintu omuntu kyakola n'olaba nga akantu nga kakuwoomera nnyo ekifaananyi kye nga era ebintu engeri nga kyanjawulo kati okuyimba kuno kuliko talanta emabega kyekintu ekyamaanyi kyennina obunyumya bwe nnina mu bigambo obwo buba buzaale mumbeera mu bubeezi tosobola kubusoma ebigambo engeri gyembirondamu gyembisengekamu neŋŋamba nti ŋŋenda kugamba sigenda kumuyita mubbi kamuyite ow'engalo empanvu sigenda kugamba nti nno afudde kaŋŋambe nti nno alembyerembye oluzira kumwa sigenda kugamba nti bamusse kaŋŋambe nti bamutirimbudde oba nti amutuze amutugumbudde ebigambo birina amaanyi ge bikola ebireeta okuwoomesa omuyimba ekigambo ng'oyaga kijje kireeta obusungu mu bantu okiteekako amakongolijjo abakiwula ne bagika okwesooza ne baga nti ng'abantu bano nga batujoze nga yakoze bubi nga gwe okikoze mu bigambo kati choice of words eyo eba naawe ebatabirowoozezzaako nnyo mala bikola ngenda okiwuliza nga ndaba kyekigambo ekibadde kijyawo mu maanyi g'obubaka ate nga kikibadde kijjawo ne mu maanyi aga music nga byombi kikoze kati talanta ezitowa nnyo okusinga kyenasoma olina talanta era kikkirizibwa nga bw'okyogeddeko abantu bannyo abatalanta abapya abajja mu mirembe egy'enjalo gyoyogeddeko olina abaana be watunuuliranga n'ogamba ono yeetagako extra care extra touch mu kwaya zino ez'enjalo zojje oyimbisa era we baba we bali bebaani era bali luddawa abamu kwabo oba babivaako ng'enjogera ennaku zino tawayi twagenda mu mawofiisi ewali akasente waliwo be nayimbisa abali mu mawofiisi abali mu masaluuni omanyi omuntu abaana baba basoma emirimu abazadde baba bakirowoozaako nnyo omwana wange ebyo byokuyimba bisooka obireke ebyo bijja kuttira okusomako ffe twagala obeerera oya ffe twagala okole mu bbanka nga bamanyi nti bino ebirala bijja kumuwugula tebirimu ssente ate nga mbanenya katono sibanenya nnyo naye nze nfunye omukisa nemba nga nyimbisiza ku bantu nga bakyasoma ne mbayimbisa ate ne bamaliriza nga bayimbidde ddala omu ku bo ye Musumba Wilson Bugembe omulala Helena Nanjego omulala Stella Kayaga omulala May Ruth Embe Mimitintinge omulala Kaddu Yusuf Owachika Troop omulala Rema Namakula naye omuntu gwe nakigambira ddala nakigamba Rema Namakula nga muyimbisa ekisoga kama yanyamba namuyimbisa okuva senior 1 mpaka senior 6 kati mumwete mumulabangako nze nali mumulabanga mumanyi bulungi twalirwandi musanzeewa munnange naye namuga ti okyali oyimba bulungi naye ndaba nti bw'olitandika okuyimba ensi neekulabako ogenda gireetamu akagugumuko nga tisiyali na nabbi naye njuga kintu kirabika bulabisi kubanga yali ayimba bulungi era nga bwe yayimbanga ennyimba ze mu ssomero nze mpulira kati obuwoomu bw'eddoboozi lye nakati bwe buli kakyayongeddeko bukugu kubanga ekitone kyongera okwewagala n'okwewagala kati ate obumanyi bwe yalina nga ali musomo si bwalina kati kafulu bwe fulufulu naye nga omusingi gwe yajjirako gwali mulungi era kwayongedde okuzimbira ebintu bino naye nga namulabirawo nti kali bakenda okalabira ku mukonda nti beesiimye abajja omuwuliriza ng'ayimba era beesiimye abamuwuliriza essaawa kituufu kubanga eggwanga lifunamu era naye mwenyumirizamu twogereko ku enkwasaganya
y'emirimu buli mulimu gubaamu ebintu ebizibuzibu ate naddala nga wagambye consistency omulimu gwokwasaganya ebintu bingi ebintu bino ntegeeza amasomero olina amasomero ngaoba 10 oba 100 ekiyinza okuba nga kyamakyo naye obudde n'enkwasaganya eno ogikwasaganya otya kuba Abaganda bagamba afumita ebbiri tabojjerera oba you can't serve 2 masters at a go obukugu buno obujjawo obukwasaganya ate gonna n'otagafayiringa era kibaga nti akali amaggwa kekamanye bakagakyusa ddala emirimu giba mingi naye ngenda okuba bataamu ng'eweddeko nga gyonna ngikoze ngimazeewo nkikola ntya naye neprogramminga mu ngeri yange naye ate ne mukweprogramminga kwange ndaba oluusi nga bibanga ebinkaluubirizamu kubanga nze ne bwompa obudde nti twagala tukola ennyimba zaffe 2 tukuwadde obudde era ffe twagala omwezi gw'omwenda nga 5 ogenda okutuuka ng'ennyimba zaffe wazimala dda oba oyogera bya bwerere kubanga ne bw'okolotera siziyiya era bw'oŋŋamba nti mu gw'omwenda nga 5 nziyiya mu gw'omwenda nga 1 mwenjiza munaku 5 nentandika okukubagana nazaawo kubanga bwembeera nga siri mu crisis sikola nze crisis yensindika nenkola ebintu nga byamutawaana ekisa kituuka nema nga byempandika sibisazaamu bwompa obudde bwanvu nkola ebintu bingi nga mbisazaasaza kintu pula tekivaamu kati olw'okubanga obudde nze mbikolera ku ssaawa zisemba naye mbikola ate era mbimaliriza bwe mba nfunye amasomero nga mangi era ngenda mbikola netayiminga bwentyo enkya ngenda gindi olimba ngenda ndiwandika mu kkubo nentuba nendobawa ennyimba 6 zezikola album ennyimba 6 nzitendekera mba nina okujja kusomera emirundi 6 omulundi gwenzija zijja n'oluyimba n'enyimba n'abaana olw'obwomi bwalwo balukwata kuba abaana si bantu abakulu abantu abakulu nabayimbisaako abakyala abakulu abafumbo bazibu balina ebizibu tobirabanga wangi taata abafumbo nabayimbisaako nabayimbisa bakoze bati babalooza babaabwe babalina ebizibu awakaga bingi kati abaana bana ab'essomero era mbagamba nti baana bange mwebale kubeera nga mukwata nnyo kubanga siyamba neyimbisa bamaama bammwe singa kyendiko kizibu nayimbisa abakyala nabayimbisa eyo sadi z'emawogola bambe bammenya naye kyetwaka twakikola kakati abaana bakwata speed olwokuba bakwata speed ya programu zange tezigaana buli mulundi luyimba amasomero nga 3 bakola albamu yago mu ttaamu emu nekimaliriza obadde oyogedde ekibuzo kyembadde nzirako obuzibu bw'osinze okusanga kuba kyemmanya abantu bakola nga olina talanta ngaoli talented there is want to cross okuva ku kyoliko ogendekoko ne mu sectors endala naddala oyogedde ku mirembe abantu bano abakulu bo wabasuulira ddala muguluka abantu abakulu saabasuula muguluka abantu abakulu lwakuba nti nabo bennyini bamanyi okukitwala nti oyo Paulo Saka w'amasomero ekyo kisiwakanya era tebanneeyunira nnyo banneeyunira katono yaka katono kebanneeyunira kamala kati nange nensigala nga emirimu gy'amasomero kubanga mingi ekimala nga njemalirako n'engikola n'omutima gwange gwonna abantu nembabira ku mutima naye ngeri ennyimba ez'abantu nze nsinga okujjukirako nina oluyimba lwa Stella Kayaga baagala bitiibwa oba kakkana baagala bitiibwa tebanyoomwa nkubuliridde ne bwoba nabbeddenene kayimba kanyumira nnyo abantu onze naluwandiika Rebecca Jingo namwandikira oluyimba akalira mukyananjego oyo mwandikidde nnyingi kakati abantu mwe nze mbawandiikira nga mbawandiikira naye nemalira nnyo eno kyenazuula bw'omala okubaako awantu ekintu ky'otandise kitambula bulungi togwa ddalu ate n'obuuka n'obeera excited nti bane kakati wano kinyumye nnyo kino kati kangendere mu kyabakulu kati mba nkoze ensobi nene okusuulawo kino ne ŋŋenda mu kyabale kino nkirimu nga nkikutte bulungi nze nsingayo amaanyi ate ŋŋende mu kiri oluusi waliyo bakafulu baayo ndaba nga mba nkwasaganya bibiri kyebaga nti abika ebibiri tabojjerera kyemba nsigala mu kimu kino tugendekoko ku kivulu mwami Saka tugenda kweyongera omweyongeza ennyo njagala otuneko mu kamera eyo otuyekoko ku nsonga z'ekivulu ne lwaki mu budde bwonna bw'obaddewo osazeewo ekivulu kikole kati nalwaki Serena kakati olubuto luzaalibwa luwezezza emyezi 9 kati emyezi 9 bwegiwera olubuto lusasobola kuguma kubeerayo kyenvudde nfuba neŋŋamba nti kankole
ekintu kino ku myaka 33 abiri njayitawo asatu negayitawo ekireka myaka giweza 3 covid n'akitta kata 33 nende bajja kunkolera era kwe kujja kati ningamba kanjiteke ku Serena kubanga obuzito bwange nyanza kupima bifo byonna n'ebifo ebirala birungi nnyo nenga Serena asingako ningamba kati tubere ku Serena abagenyi mbawe ekitiibwa muli bantu b'amaanyi ba kitiibwa lwaki mbatwala mbise Emboozi tuli ku Serena myaka 33 mujje mbebaze nga namwe bwe munebaza kuba emyaka 33 ngize nyimba nezikuza abaana bammwe nezizimba emitima gyammwe nezibawo okuzibwamu amaanyi mu kusonga ezitali zimu nezikulakulanya obwakabaka bwaffe nezituzimba ffenna n'ensonga eyo kyenvudde njagala tukole okujaguza kuno mujje tusinkanemu mumpagire nange nga bwe mbebaza abasinga mu babakola ebivulu bino balina omuntu gwaleeta ow'enjawulo mu baana oba mu famire tulinamu gwe tulabanga akutta omukululogo era ng'ogenda mu surprisinga ku olwo kuba tunabayo ko n'omwayi avaayo kuyimba publicly abaana mugenda balaba ku olwo mulabe ebitone byabwe abaana bennyini benzaala mulabe nga bakola ddala bulungi nnyo mu kuyimba kuno era ng'engatto zange bazigyamu nkadde tibajja kufaanana byenkola bajja kufaanana bye bakola nga bajja bikola mu maanyi agatagerekeka omusinga oli muwandiisi wa nnyimba n'abayondesa ennyimba abamu betwogeddeko nako bakugamba oba olina okukola demo eno gwojeyimbira oba oluwandiika olimba n'ofunayo omuntu nakolera demo n'olyoka ogiwa omuntu nga weoyagala lusawundi ng'engeri y'okwogeramu ebigambo ebyo ku luyimba waba muyimbisa kinoomu demo ngikola ng'era abawandiisi b'ennyimba abalala bakikola nenfuna omuyimbi ananyimba obungi oluyimba nentutuusa ku alwetaaga zino ez'amasomero sirina demo gye mbakolera oba bennyini bayigiriza luyimba netugenda ku studio netulikoodinga naye nga ku kya Serena abantu genda mbabuulire nti sente zijja kuba ntonotono kubanga nze ndi mukwano gwammwe naye muli mikwano gyange nagambye nti abaana b'amasomero of course balina okubaawo babasasula emitwalo 5 ate nga omuntu omukulu ajja kusula tiketi ya mitwalo 10 emmeeza ya bukadde 2 kikyo kyokka abantu bajje tujja kuba nga tunyumirwa nnyo entuula nnungi ebyokulaga bingi nja kubanga nkola okulonkinga ekitabo kye natumye Heart of Music mbabuulira obukolomooni obukodyo n'obukugu lwaki omuntu yandiwangadde ku myaka 33 ng'akyayimba akyayimbisa ennyimba ate nga tavudde ku mulamwa ate nga takooye n'ebintu ebirala bingi ebikulu byajja okusangamu ebijja okuzzamu abantu amaanyi kituufu oli musiime wa Kabaka ekigambo ekyo kituufu nnyo ndi musiime wa Ssaabasajja Kabaka yansiima mu 2015 nga 13 ogwokuna ekizimbe Masengero kyaggulwawo tumusuubireyo Ssaabasajja okulabikako oba abasiime abalala oba Obwakabaka bwa Buganda tusuubireyo okulaba ku bitibatiibwa ebyenjawulo abasiime bajja kubaawo omusiime Mesa Kisemakula tujja kuba naye yanziriramu oluyimba mu nsana okozeemu ki tujja tusosotwako olwo n'abakungu okuva Emmengo bajja kubaawo n'abakungu okuva mu gavumenti yawakati bajja kubaawo n'abantu ab'amaanyi emirimu gye bakola mu Kampala ne mu Uganda yonna tujja kuba nabo twogereko ku luyimba lwakoze ne omusiime Mesa Kisemakula oluyimba luno ki ekyakubagudde okulaba muno oluddamu oba oluwa omuntu aluddemu nagadde nkikole bwe ntyo kubanga ennaku zino waliwo omuyaga ogukunta abantu bwatuuleko eyo n'agamba yibana oba nkola kiwa nga yebowabowa ddawe niyekola kati kangenezeremu oluyimba lwa gundi ng'azuukuka ng'agenda ng'akwata oluyimba lwa musajja oba lwa mukazi ng'oluyimba aluddamu tafayo oba alwonoona oba alulongoosa talina lukusa yalumuwadde ningamba ebintu bya wano byafuuka bya kankyetwalire ningamba kambeko oluyimba lumu balunziriremu lweyongere amaanyi lweyongere lukolereko mu software omupya nga njagala ekintu bakinkolemu nga nange bwe ndindaba kale omusiime Ssemakula nakkiriza nemba netuluddamu nga nkyetaaga bwetaazi ekitegeezo badde n'obusungu ku bantu abaddamu ennyimba badde nina bungi okyaliwo nga takusabye nakusaba baddamu ez'abafu dani mugula abaali yagenda koya bonde baana bataliyo mutasa baluze mulingo bantu bakumi nti abaana bano abeffujjo sano dani mugula abakiza namubuuza abo bakiza tisibakkiriza te bagenda bugenzi nga bajalinga mbaba oyitogera musukulu notema ettooke lyenga takugamba nga ate yalisimba konze kange nentema ettooke lyange nga balaba mbayigiriza ekintu ekikolebwa oluyimba lulungi nnyo era mwakola video nnungi nnyo naye nga tuvuddewo kawo ku byokuddamu oluyimba obulumi ki bwolina ku copyright nga gwe abaddewo ebbanga lino nga twagala okumaliza because ne mu bivulu bino abantu bakwatira ennyimba z'abantu ne bazikozesa oba music w'ebivulu ne bamutunda